Right. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Evans Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. First of all, levels are new. Mwebale nyo kubera nga ate mulaba Aromatic Entertainment. Mwebale kulaba jealousy. Jealousy is jealousy. Anna's ring. Nyoba Anna muzeeko omukazi omulala. Ne mulaba mutya Anna. Chris wamuteekako omukazi omulala. Ne Chris omanyi ebiseera bisinga abasajja by the way kituukawo ku both sides. Omusajja bw'aba yeekuuma nnyo oba ng'alina empisa nnyingi nnyo ebiseera bisinga afuna omukyala ng'omukyala oyo ate waakalaaca oba nga wampisa mbi, let me say. Ate omukyala ebiseera bisinga bw'aba nga wampisa nnungi nnyo nga mukkakkamu afuna ate omwami ng'omwami waakalaaca nga tamuwa mirembe buli kadde ayomba. So ndowooza kituukawo in both ways. Naye bw'oba ofuna patinawo ebiseera ebisinga just bw'oba olina kusaba Mukama Katonda nabeera ng'ate oba oli awo akutuusa ku muntu omutuufu, kubanga ekyamazima si byangu. Wakati olaba Chris musajja mukkakkamu nnyo ate n'afuna Anna ng'ate waakalaaca. So ebiseera ebimu abazadde oba abantu abakulu batera okitunenyeza fe abaana ne maka ga kalema nago tubeere nga tusobola okufunamu ekintu ky'okuyiga. Awo manyi ebiseera ebimu abazadde batera okitunenyeza fe abaana nti bw'owagenda e Kampala oba bw'owagenda gye wagenda tewadda mabega kulaba nti ffe tukufunira. That's why kati wakombozeri tribe kati laba byojjeeyo kati laba Sandra yagenda kufuna kinkwenkwe kati ate kalema ewaabwe bamuli asooka ate omuntu nabeera nga akukwesa ekintu ekyo for a very long time. N'abazadde sibanenya naye ate n'abazadde nammwe temutunenya oba temunenya. Kati for example embeera kalema nga gy'alimu nti twesanga Kampala ebiseera bisinga oba oli awo bwe tuba tetwesanze Kampala twemitinga ku ssomero omuntu togenda kutandika mubuuza ewamwe tribe kikale oyinza ogimubuuza n'akugamba ndi tribe wa tribe gundi, but notatwala time eyo because you are in love you might not take that much time okubeera ng'onoonyereza ate kati ewaabwe bakola biki kitegeera love ng'ekuzibya amaaso. So ekyo kiyinza obutabaawo naye ate era nammwe abazadde temutunenya nnyo kubanga kati toyinza kuŋŋamba nti nno kale twakufunira muwala wa gundi n'ogaana omuwasa. Bazadde baffe ogwo omulembe ogw'okufunira abantu ababeezi gwaggwawo tegukyaliwo. Kati kokwadde mugamba nnyo nti no twali kufunidde mu nnyumba ya gundi n'owasa mu nnyumba ya gundi omuwala yali mulungi biki naye njagala obategeeza bamaama baffe bazadde baffe bamaama baffe ogwo omulembe gw'okulabira abantu nti tukufunidde mutabani wa gundi tukufunidde muwala wa gundi. Nkakasa omulembe ogwo gulabika gulaka gwaggwawo. If I'm not mistaken gulaka gwaggwawo. Ekyo ekituufu gulaka gwaggwawo. Kati abaana twesanga Kampala ne twetomera Katonda baba kuwadde chance n'ofuna omuntu omutuufu oyisabusa maaso n'ogamba Mukama Katonda weebale. Bw'oba ogudde ku mufu kati nga Sandra bwe yagwa ku bamuli asooka Katonda kyaba aleese. Ate era bw'oba omwagala nnyo musobola okutereeza ebintu byammwe. Mbanga owulira tokisobola osobola omutaano otandika ekira because people always start afresh. Kalema akyali muto, Sandra akyali muto, asobola okufuna omusajja omulala. Okitegeera akyasobola okufuna omusajja omulala ne batandikira wano. They move on. Yeah, that is life. That is jealousy for you. But we thank you so much for watching Jealousy. Jealous abeerayo Monday to Friday. Abeerayo essaawa zibabbiri. Gwe naatanakalabako genda ku channel emanyiddwa nga Trust Films bwekali eya Aromatic Entertainment. Obateeka genda bugenzi ku channel yo eya YouTube. Genda ku channel yo oteekemu Aromatic Entertainment oba oteekemu Trust Films oba oteekemu Jealousy. But access nyangu is access ejja kubeera
trusty films ojja kubanga okatuukako mangu okalaba it's a very interesting movie. Then namwe abalaba Best Friend, thank you so much okulaba Best Friend. Nabagamba Best Friend tetuli ku continuous ya Best Friend mukadde, tuli ku Best Friend omupya, abazanyi bapya, nyambala mpya, nkyuka mpya, olugero lupya, buli kimu kipya. Though erinnya lyokka lyasigala nti Best Friend, but it is a second version. It is a nice thing. So thank you so much namwe abali mukulaba Best Friend. I love you so much. Morris Jordan Kawesa. All right, before going any there, nina program gye nali ntandise kuno era kye kibadde kindeese okwogerako. Na program gye nali ntandise kuno nga bagiyita I've found my love. I have found my love. Yakunoonya abanoonya. Because a lot of people had come to me nga bangamba Morris njagala ombezi, Morris njagala ombezi. Naye nengamba soka ntandikewo a program eyo oba oli awo abaana abobuwala n'abaana abobulenzi ku channel kwe baneesanga nitwefuna. Program eyo nenjitandika like 2 years back. Nali ntandise program eyo, era program eyo yalinga airinga buli lwakusatu n'olwokutaano nga program ebeerako. Nebeera nnungi, yali successful. Mwebale ddala abagijumbira, yali successful bulungi nnyo. Era mukubeera successful nenfunamu ne couple 2. Nabagamba nafunamu couple 2 abeewasa. Nze taata nze nagaba omwana owobuwala, nze taata. Lwaki bampita taata? Nti beesisinkana ku channel yange eno eya Morris Jordan Media. Era program eyo yali very nice. Abantu abo, in fact kape yasooka yampayo n'ekirabo kya mitwalo. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. 8 kape ey'okubiri yampaayo ekirabo kya mitwalo 3. Naye ng'ebirabo bino nsinze yabibasalira era nze sibyagala. Wabula nga bw'omanyi nti omuntu bw'aba ku appreciate nze tosobola agaana ssente. Okitegeera. So omusajja he just came to me n'angamba Morris bampita ku mbaga yaabwe. Balewe kape ezo 2 zeewasa mbaga zombi. Abamu baali balokole babagattira namu church n'abalala ne babagattira nabo mu church. Babagatta bulungi. Nebaza nti kapo zonna ze nafuna kuno babagatta but engata yaabwe teyali yakubeera nti no yakawundoka ku byedirisa. No way. It was a very nice thing. Era beefuna bulungi and I appreciate you. Thank you so much. Kakati right about now abana baramati ono ali mukuntawanya banange nderenge storage Christian sasa kulaba nanga kusanga wadobuzo oli smart. Thank you. Wow, nimideka black and white. Anyway, back to our point. Nderenga wada
Siri ku line. Mbere nga abadde ntutemu speed naye okuddayo mbagambye nti nno like 2 years back ekintu ekyo kye nakola mwakyagala andi nekibira successful naye gye kyagenda kyeyongera nensigaza bakazi bokka abasajja ne bambulako natuuka nga nina abasajja nga nina abakyala 42 nga abasajja sirinaawo n'omu. Kale of course nga program teyinza kweyongera mu maaso olw'ensonga nti abakyala abaami baali tebakyaliwo nga nina bakyala bokka. Kakati nenvaayo nze kenyini nezija nenkuba omulanga ne mbagamba you guys mukole ki abaami mujje mu inbox because ngagaba nabagamba nti no ffe nga ffe abantu ebiseera bisinga tukola nnyo naddala ffe abaami yes n'abakyala ennaku zino nabo babeera so busy naye abaami tukola nnyo nti obudde obu approaching omukazi nti no tandika omukwana hey baby you look so good hey baby olabika bulungi hey baby obudde buyinza okubula ate nga wadde nga olina omuntu gwolaba ali serious oba omuntu omulungi naye nga obudde obumu approachinga bubuze. So that's why navayo ne idea nentekawo platform kwe tugenda okubeera nga tweyogerera nga twefunira twogere okitegeera naye nga bwe mbagambye nti abakyala be bajjumbira ensonga eyo abaami bambula. Kakati mu comment section kyakomyewo Morris tukomezeewo ku mulundi guno tolaba nti kuli abakyala baali bangi ne ku mulundi guno abaami ninawo abaami 12 ninawo abakyala 3. That's why I was forced today okujja nkole video buli mukyala ng'oli eyo ng'owulira oyagala mwami wakufumbirwa. Sikamye nti nno abaami bano bemugenda okufuna bagenda bakubirawo embaga wabula kyembagambe mbunno nti nafuna chance couples ebbiri ze nafuna nezewasa from Morris Jordan's Cape Media nezewasa mbaga. Kakati nawe omwami bw'aba akufunye n'akutwala n'akwasa mbaga lucky enough ne bomba mwewasiza kawondo kakubya eddirisa bonna bo babufumba so long as owonye empewo y'ekiro so long as ekintu bwekikuba ebweru wabeera wazuukuka n'agamba nti no omanyi Merugata yagamba nti no ne bwe baba babbi nga bazze okubba ne bawulira mu nnyumba adoodooma badduka baba bamanyi tayiga. So than being in the house ng'oli wekka empewo ekufuuwa please jangu mu inbox yange enamba yiyo bw'ŋŋambe Morris njagala mwami nja kuwa enamba y'omwami oyo mwogerezeganye muteese by the way nze okuteesa kwammwe sikubaamu nze kasita malo bakonectinga ne mbakuwaasa nti muli babiri nti kati ono ayogera n'ono nti Lubyanza kati afunye Sharifa ebiddako sibimanya ekiddako kyemba njagala kumanya we mutuuse ku final nti kati naku z'omwezi bweziti tukuyise ku mbaga yaffe. That is what I want. Naye bino twekwana bannange oli mulungi ebyo siyagala bimanya era buli ajja mu inbox manya kale oyinza obutakwana nnyo kuba no omuntu naye abazze nga alina kyayagala manye ebiseera bisinga ekituleetera okukwana ennyo n'oyogera ebigambo bingi n'ayogera ebigambo bingi kiba kimu one nti omuntu ono gw'okwana ye aba takiriimu wabula ate nga gw'okirimu. Kakati oba ogezaako kukimuteekamu oba ogezaako mugamba munnange nkwagala ate awuli awo yeebuzaabuza ate nange saagala ate munaaye oba enkya oba luli but omuntu gw'ojja ku Morris Jordan's Cape Media nga mwami nga gw'oli mukyala obanga mukyala nga gw'oli mwami mwenna muba mumanyi ekibaleese omukyala abadde anoonya n'omwami abadde anoonya meaning mwenna ggoolo eryemu yakufumbirigano. Wabulira kyenyongera okulabula abasajja naddala abasajja wadde n'abakazi kati babitandise naye abasajja
kyembalabula, please tojja mu inbox yange ng'onoonya muwala wakwebakako mulundi gumu omale omusuulewo. Tojja mukulu, tojja awo nja biyingiramu. Nammwe abakazi abakabasanya abaana abalenzi, bakazi mmwe abakabasanya abaana abalenzi, naawe tojja bwobanga omulenzi gwengenda okufunira just ogenda mukozesa bukozesa omale omusuula awo. Wano sirinawo bisiimuula, sirinawo byakukozesa omale okozesa ogende. Programu eno nyinza nze obutagibeerako every time. Ngenda kufunayo omukyala, programu eno ngenda kufunayo omukyala nga yagipresentinga, era bw'obanga oli mukyala ng'oli eyo ng'omanyi okupresentinga obulungi ng'onoosobola okuhostinga abantu, kubanga ngenda kutandika okubeera nga hostinga abantu okutandika n'omwezi gw'okuna. Leero ennaku z'omwezi 28, but okutandika n'omwezi gw'okuna programu ezigenda kutandika oku airinga wano. Programu eno eyabanoonya agenda kuba nga mukyala yagi airinga ng'akyazaako ne kapo ez'enjawulo, kapo ezo nga zitubuulira nti njagala kino, njagala kino, njagala kino. Oba before April oba ojja mu inbox osobola okujja nongaba Morris njagala kino kino kino. Jangu wano, jangu ku pano. Abantu bano begambire nti nze gundi mbeera gundi, amanya gange gundi, noonya omwami nga muwanvu nga mutonotono, stock mpya bwati bwati. Kati nawe anoonye stock empya nawe bakulabe. Kuba nina gwe nagambako nti kuba omwami yaŋŋamba Morris njagalayo omukyala owokwasa naye nga mutototo myaka 29, myaka 29, 25 awo. Ne mukyala namugamba mpereze ebifaananyi. Nampereze ebifaananyi, ebifaananyi mbutuufu alabika yabikubisa 2018. Kati omwami bwe nabimusindikira agenda okutuuka ku mukyala bwe namuwadde ng'ekituufu omukyala ebifaananyi yasindika birala naye yennyini nga mulala. Ano sigamba nti nga muntu wanjawulo, but nga 2018 bwe yali yenkana nga 2025 si bwe yenkana, because baba sinkana 2025. So nankubise munanga Morris ono muntu gwansindikidde muntu muyaye ebifaananyi yatuwa bikadde biki. So okwewala ekyo kyonna jangu ku pano otuule, bwenkubire simu ngambe Morris njagala okutuulako, njagala mubeezi. Nze nkubulire wononsinkana oba nze oba omuntu agenda okubeera nga airinga gwe wenyina wena ng'osobola okupresentinga bulungi. Jangu mu inbox ontuukire ngambe Morris nsobola okupresentinga ebyomusaala, we shall see, we shall talk. So ojje tuwogere. Nze nyinza okuba nga ndi bize n'emirimu gyange kati gwe ng'osobola oku airinga n'oteekayo programs ezo. So kyekyo Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Nyongera okubajjukiza nti nno tuyina omuzannyo gugenda kubeera ku Easter kwennyini ne ku Easter Monday. Baguyita No Way Out. No Way Out. Yes, ate ng'omuzannyo ogwo gweyongeddemu nno ebinyonyogo, gweyongeddemu abazannyi ab'enjawulo, gweyongeddemu ebipya. Omuzannyo ogwo guli wakati waba The Ebonies ne Aromatic Entertainment, abazannyi bonna we bali. Naye nga programu eno ewagidde bannaffe aba Morris Fashions. Morris Fashions bakugamba nti balina engatto ennungi ennyo okuva ku kagatto k'omwana omuto paka ku ngatto z'omuntu omukulu. Gentle sneakers, tusangibwa ku Naiga Chambers. Enamba y'essimu ye eri awo eriko for surprises and adverts. Ye namba gy'oba okubako. You can call direct, you can WhatsApp me. Nenkuwa enamba engatto yonna gy'oba oyagala. Tuwagiddwa bannaffe aba Home Heaven tusangibwa wali emuyenga. Home Heaven eyo Airbnb. Home Heaven Airbnb. Nabagamba era mbeera mbagamba mbuno Airbnb, it's like a home away from home. Obana ntegerekeka nti osobola okubeera nga for example oli mu diaspora, oli America, Jordan, London, biki, oli house manager naye nga oyagala kubeera nga oli house manager naye nga bw'okomawo e Kampala toyagala kutuuka wammwe straight. Nze nkola airport pick up, mbamanyi abazadde kati si bonna, but abamu akomawo n'agamba neda Morris nze tonvuga ng'ontwala waka, soko nvuga ontwale wano ku hotel nse kempu mulemu ennaku nga 2, then oluvannyuma ojja onnonewo ontwale waka. So
era mbagamba nti no bw'obanga oyagala Airbnb oyagala ewantu wali comfortable bulungi nnyo nga ekawungeezi nga bwe kati oyimirira waggulu n'olaba view ya Lake Victoria yonna nobeera ng'olaba byonna ebyenjawulo jangu ku Home Heaven tusangibwa wali emuyenga bay ntono nnyo so n'olwekyo jangu obeere ng'onyumirwa Home Heaven enamba y'essimu era nayo ngera giteekawo awo naye ng'esookera ddala eri 0758 053439 oba 0774 111 44 11 448 namba y'essimu oba y'abanaffe aba Home Heaven. Twogera banaffe aba legit recruitment agents nga bo bakuga nti no batwala abantu bweru so osobola okubeera nga ojja mu legit recruitment agents ate ng'olunaku olw'enkya tulinako bannaffe aba Hemaya nje bannyonnyodde ne mbagamba Hemaya yo etwala ba security guards mweka Hemaya etwala ba security guards Junior mvako nkono bulango bw'abantu Hemaya tetwala ba security guards mweka ate nga tetufaayo oba oli muwanvu oba oli mumpi oba oli munene oba oli mutono Hemaya etwala yonna low input big salary low input wentegeeza low input big salary legit recruitment agency tusangibwa wali Mutundwe opposite ne Kampala campus tuwagidwa banafe aba Canary Hotel wali ekira so genda obeere nga ofuna buli kimu ekirungi ate nga tuwagidwa banafe aba Style Haven bo bakugamba balina obugoye obulungi buno office wear oli secretary okola mu office oli manager oli office gy'okolamu yagala kubeera nga olabika bulungi obugatto babulina obugoye babulina so n'olwekyo genda mu Style Haven abeere nga ate asobola okukola tusangibwa ali ku Coach Towers level 7 edduuka number 718 jangu nawe tubeere nga tukukolako bulungi nnyo. Tuwagiddwa banaffe aba Nikani Resort Hotel bakugamba nti buli lwa Sunday tubeera ne live band ate nga live band ebeera ya bwerere tuyina buwears obulungi tuyina ba waitresses and waiters abayina empisa cabaret bane ntero balaga Nikani Hotel green mwerere so neboze ozenga oyina family abaana waliwo we bazanyira ate nga nawe bwouga kicho yagala gym kweri okwebaka kulungi ate buli sana mbagambe tubeera ne live band ate nga yabwerere so n'ekyo jangu ku Nikani Hotel why not jangu obeerenga ate wefunira ekirungi tuwagidwa banafe Namutebi Creatives baba kugamba ati no bakola makeup ku bana abayimbi oli muyimbi olina oluyimba oyagala kubeera nga ate bakolako makeup ofuuka omuzeeyi oba bakutemyeko omukono basobola okukola ne bakubaga makeup nobanga atemeddwako omukono so Namutebi Creatives nabo we bali okubeera nga ate bakuyisizawo ddala bulungi nnyo. Tuwagiddwa banafe aba Brand Pro Properties of many offices affe sangwali ezana roundabout abo bopoloti bayina ate nga estate eyakagulwawo bagiyita Katale Seguku ye estate yakagulwawo n'olwekyo genda obeere ng'osobola okwefunirawo poloti ennungi. Tulina poloti okuviira ddala ku miliyoni 2 poloti okuviira ddala ku miliyoni 2 paka ku sente zonna gwe z'olya z'osobola. Tetulina poloti zokka, tulina n'amayumba, tulina n'apartments ate nga tukola ne Airbnb. So n'ekyo jangu ku Brand Pro Properties obeere nga nawe weesobola okufunira obulungi. Thank you so much. Maurice Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ndowooza byebyo tewali kirala kye ndabidde bagamba naye nga njagala kubajjukiza kintu kimu kyokka nti gwe wenna awulira ng'osobola okupresentinga obulungi program y'abanoonyi wano ku Maurice Jordan's Media inbox me ongambe nti osobola ondage potential yo oje because we tugenda maaso awo I might be busy very nembeera nga ate nsobola okukuyisaawo. Thank you so much. Maurice Jordan's Media straight out Aromatic Entertainment Munamasaka the only I love you so much. Have a blessed night.